ekibeera mu bakulu abeera amanyi kubanga ebibuuzo bibabuuza nze tobaga naddala zino naddala subjects za arts ebituufu abeera amanyi kuba bibabuuza bya mu nsi bya environment tugeze omwana wa P7 bamubuuza omugaso gwa zebra crossing oba gw'emiti zebra crossing kati omuntu omukulu zebra crossing gyayitako buli kanaku agimanyi omugaso gwayo niye obuzibu oluusi giyinza omulema okutegeera okubeera nga agitereeza bulungi nga wewandibadde naye nga agimanyi era ajja kubuulira nti waliko e Masaka waliwo zebra crossing bweti ne bweti era kyekino bweki ne bweki ayinza kunnyonnyola nga bwefaanana ki kati gwogezaako omulaga nti abadde bakubuuza mugaso gwayo si bwefaanana so okumulinanaganya n'ekyo kyakola ki bw'okola bw'otyo bujja muyamba okusoma naye bw'ogamba bugambi nti kyakoze kifu buli kyakola kifu Allah waba agenze so kitegeeza nti ekibuuzo asobola okukisoma oba oli awo n'akitegeera naye enziramu yaakyo neereeta obuzibu n'akuwa ansa gwe gy'obadde tosuubira kakati gwe muyambe kwekyo ky'obadde oyagala awo era omuyizi bw'akizuula nti gwe omusomesa si bw'okola kirasiyo ayinza ye yennyini tajja gibeeramu ekirungi ba adult yakubuulira kubanga ekisookera ddala be beesasulira ekyokubiri obudde okusasula kyangu nze nasomako nsomyeko nga ndi mukulu nga nsoma postgraduate naye kye nategeera okusasula kyangu nnyo okusinga okusoma kubanga okusasula oyinza okuŋŋanya sente n'oziwaayo mulundi gumu niye okwatendinga nga buli kanaku bwojja waliwo yaŋŋamba nti master singa nsobola okusasula nze oba nonkola otya nze nesijja kubanga ndabira nemugamba nti nze kyesigo kwa kubanga okujja wano buli kanaku nojja leero nojja enkya nojja luli okuddiringa n'omalako omwaka n'okwata eyokubiri kizibu nnyo so okujja wano kyekisinga obuzibu okusinga n'okusasula so kaakati oteekeddwa okulaba nga omuyizi oyo okujja wano oyina ebimuleeta wali ababeereyo nze ntera obakolerawo environment yebaleeta nebagaa nti enkya bwe mutajja enkya tugenda kusoma ku kino mwena mukimanyi nti tugenda kusoma ku ki tugenda kusoma ku miwendo okumanya bw'owandiika lisiiti bw'ojjuza banka siripu bw'ojjuza katugenda mu biseera byakuza abaana kusoma bw'ojjuza banka siripu bw'okola ki nti enkya basanga batudde mu kibiina balinze kuyiga bwe bajjuza banka siripu bwe bajjuza banka account bwe bajjuza so babyagala nnyo olw'ensonga kubanga bye biri mu environment mwe bali nze ntera okunakuwalira nga wali mu banka omuntu najja nandeetera akapapula naŋŋamba nti nyamba onzijulizeeko bwe bigendamu nina sente zange bwezi kyokka nange ndi kawefube wange nkola byange naye ayagala muyambako kakati oluusi owulira nga onakuwaliddemu so kati nva wano ŋŋambi bayigiriza era omuyizi ebimu ku byava wano ng'ayizi ntera obaga nti saagala ove wano ogende mu banka wegayirire muntu yigaye bajjuza banka siriibu yigaye bawandiika emiwendo lisiiti z'otambuza okugende wa neighbor akujjulize lisiiti ng'otunda mufaliso otunda ki byegaye so ebyo omuyizi ava wano beeteekateeka ebyo nga onoobibasomesa balina ebintu byabwe endagaano ezo kyekyo kyenyini abayizi asobola okuleetera n'endagaano gye yakoze naga nti masita eno endagaano ntuufu jangu olabe oli agikuba n'ekifaananyi waliyo omuyizi wange one time yabeeranga alina byagula n'asooka nkubira ekifaananyi nandaga masita mbuuliraamu awo biri n'agisindika ku gundi bangamba bye bituufu yangamba nti bano bendi nabo saagala balaga nti saasoma naye byenkola nga nange nze neekaza ebyo byewandiise bye bituufu sooka onsomeremu awo kati naye n'agikuba ekifaananyi nampeereza nga nti wano bawandiise so kati olwo buli lw'obayigiriza ebyo n'abawo amanyi okwekolera endagaano amanyi okwejjuliza bino oba obamaze ba adults oba obamaze naddala abo aba language kakati ate owa P7 bw'aba alina ekizibu kye nga bamusabye ebbaluwa ya P7 era naye bw'ogimusomesa n'afuna oba omumaze owa senior 6 gwe bagoba ku mulimu nze one time nafuna wano abasawo gavumenti beyagala okulisitwa kikyalinga nga bali wano bakaaba amaziga ne tubasomesa sciences bona ne bayita baddayo nga basanyufu ne bagenda gavumenti ne beeyongera okupgradinga kati bakola abamu baamala okukola abamu bakyali ku institution ne bamaliriza so kikulaga kinti at least buli lwobeera ngo
omuzadde abamu obeeranga azadde omuzadde era nina abayizi abangi abampita muzadde waabwe waliwo omuyizi yantwala si omu nga baana yamala okusoma wano senior 6 yamala senior 4 namala senior 6 nanga master nze simanyiyo muntu yasoma kakati mbadde njagala ontwale ne ku university onsabire ekifo ne mmuteeka nanteeka mu motoka ennene bulungi nnyo ne tugenda ku university ne mmusabire ekifo n'amala ku graduate nga nampita ne tugenda ne graduation ne tutuula gwe muzadde wange tuula bampadde receipts gundi zino bbiri za betaaga omuzadde n'atwala bbaawe nange master we kubanga be bazadde be bamutumye so kikulaga nti bw'oba omugjeeyo oba omutaasizza ate bambi Katonda n'amusaasira n'amala n'afuna omulimu ogusasula era nga gumusasula ate kweza ebbaluwa zeyajja wano so kati buli wakusanga abeera abulanga kwetondera alinga alaba ng'omutaasizza mu bulamu obw'ensi eno so bwe tutyo bwetambuza. Shakimu muyina boarding naye ndowooza abasinga bonna badde. Ekituufu tetuyina kisulo naye nga bw'omanyi ebizibu ebiri mu nsi tufuna abayizi okuva mu bifo eby'enjawulo ewala. Badde mmanyi nti bonna abaamuno mu Masaka n'emirira. Abayizi nfuna abayizi okuva e Mubende, nfuna abayizi okuva e Kasese, oluusi bava e Kasese, recently nabadde tufuna abayizi okuva mu bitundu Kalangalawa. Tuba improvising, that is improvising, tufuna bwe tubayamba. Naye kitera okubeera nga kati naddala abalenzi tetubadde nnyo na buzibu naye abawala abakazi tuyinza okufuna ne tugaa ntupangise hostel ennyumba emu ruumu ne tubateekamu nga 3-2 tubaddewo n'abayizi wano naawo bagenze batudde sini ey'okuna babaddewo bayizi bange baaliwo 5 ne tubafunira wano ku ssomero waliwo ruumu yali empty ne tugyorganizinga bulungi ne basomerawo bulungi nnyo era abayizi abo baavaawo nga basanyufu. Ekirungi bonna baayita omu yakimye paslip recently just last week, omulala ali ku nursing ensambya, omulala ali ku so all of them those 5 baali baagwa mu secondary school. That is actually kyewunyisa baali baagwa senior 4 mu secondary schools. Kati by then twalina transition ya gundi eyokuva mu old curriculum to new curriculum. Kati amasomero nga oluusi agamu gaali gamaze okuva mu old curriculum nga ate ffe nga tukyaginawo gavumenti ekyatuwaddeyo allowance okukontinue nga nayo. So ne tubafunanga bangi nnyo nga bala bave nga batukaabira bukaabiri baga nti bambi mutufunire tubeera. So we organized and then we got for them a place ne basobola okubeeramu ne basoma ne bayita bulungi ate era ne basobola okugenda ku birooto byabwe baali bagendamu kuba abasinga bonna baali balwanira genda mu busawo era kyensuubira nti baagenda kubanga nafunako recommendations bajja wano nga bansaba nga gye balaga. So kiri kulaga nti kisoboka tufunawo abajja era abaloluusi tufuna ennyumba ne tugipangisa abala bw'aba mukulu nga yeesobola tunga nti atujja kunoonyeza akabimira bangi abamu nno kinneewunyisa era okusoma nga kuli nina abamu ng'ajja wano ng'azze kusoma nemupange nemugaa nti funa akayumba wali eri ogenda okulabanga yamala senior 6 naye nga akayumba nga ennyumba yange gyewanfunira nkyagirimu nina omu gwe namusanze recently nga yaginywereramu nakakati akyagirimu. So kitegeeza naga nti egenda kunyamba ate neyongere wano some ku university so siyinza givaamu. So bwetto bwe tukola tugezaako kubakolaki okubatetenkanyiza at least babeera tetubawa ngeri gye babeera bakulu tugezaako okulaba nti tuyinza kuyamba kuba kino tukikola support them. Naye ndowooza tikyakimu okusinziira ku timetable gye watugambye mweno nga mu primary teri lunch teri break time teri kuwummulamu oli olujja kusoma kudda waka. Olw'obudde obutono bwe tubeera nabwo tetuba na lunch. Actually ntera okuwaamu break ya dakika nga 15 oluusi tubeera n'abasiraamu nga kati nga magaribi bagenda kusaala nga basiraamu tugaa nti kale tuwummulemu bonna bali bagenze kusaala nammwe mufulume. Oba waliwo ena activity eriwo ne bawummulamu ne tugenda ffenna ate ne tuddamu. So only tubeeramu ne break oba tikyafuluma nga waliwo ayingira dakika nga 15 mwetereeze
ate omulala ayingira naye tetubeerawo nti ayagala ekyokulya kye kirungi ebyokusoma by'abakulu bw'oba olina alusa ojja n'ekyokulya kyo n'otuula nakyo oba ozze nagundio we don't have any problem kubanga okusoma kw'abakulu kubeera for convenience twagala naawe obeere nga tosoma kugundi osomera mu mbeera zo ekikusoboleza okukola ki kutambuza obulungi so ayagala ekyokulya kyakigula najja nakyo ayagala ekyokunywa ajja nakyo kasita obeera nga mpozi ekirala emu ku mateeka gaffe tutera okugamba nti ekisookera ddala decent wear decency omuntu n'abeera nga ayambadde buki bulungi kati gwe ffe tetugamba nti yambala bwoti naye gwe kyolaba mostly ffe gyetusuubira nti uniform yo manya olugoye lwonna lwoyambadde kasita lubeera lusobola okubikka amaviivi kuba muli tulina abantu bakulu tojja kusasamaza kiraasi tojja kukola ki so osobola okwambala olugoye olubikka amaviivi ekyokubiri tugezaako okuwewa ekitiibwa ng'etteeka era kyetufunamu buzibu abasomesa teri gyosanga musomesa ng'asika mugwana ki namuyizi buli omu abeera kubanga amanyi ekimuleese ekisookera ddala buli muyizi abeera amanyi ekimuleese wano omuyizi asinga okwagala okusinga n'omusomesa era omusomesa aba tali mu kiraasi abayizi bakubeerako bana engatto tekyagunta najja tumukubira essimu ekyokubiri abayizi babeera n'amasimu g'abasomesa amukubira nti kakati otuuse wandi wano nange nzija wano kuba abasomesa betukozesa nabo oluusi balina amasomero ge bakola ki ge bakola mu budde bw'emisana kati nga bajja wano kawungeezi so babeera bacoordinatinga kalaasi okutambula obulungi. Omusomesa w'abakulu asanga bwangu ki asanga kusoomoozebwa ki? Omusomesa w'abakulu kansookere ku bwangu nti abantu basomesa ekituufu nabo babeera baagala kyekisookera ddala bwe bwangu temuli mbooko temuli punishment. Omuntu asoma ebyabakulu yakwenoonyeza kuba yeyereese abasinga ntera obagavuza nti si gwe weereese nti yenze yeereese kakati omuntu eyeereese abeera yasinga okwagala so kakati takukaluubiriza bw'ogamba kino abeera yangwa bw'ogamba kino abeera yangwa so obwe bwangu bwasookeramu. Ekyokubiri agezaako nnyo okunoonya matiriyo kubanga omuntu omukulu zinamuyamba kubanga class eno ffe obudde bwe tubeera nabo actually mu class tubawa 50% nabo ne beenoonyeza 50 kubanga olw'obudde kati so kibayambako nnyo okubeera ne bw'asanga akatabo akalungi akagula n'akaleeta ogenda ga master katabo nalabye kali mu questions and answers so weesanga nga obwangu bugwanguyira kubanga nabo babeera innovative okumakinga class. Obuzibu bwe batera okubeera nabwo obusookera ddala beerabira ate oteekeddwa okubeera omugumiikiriza ku kwerabira kwabwe kubanga toyinza bino bye tusoma olaba bikaluubiriza bano abaana abato abatalina bizibu naye omuntu alina aweerera alina ebizibu nze tera okugamba abayizi nga bajja wano nti ebizibu byonna by'obadde nabyewakaawo ng'otandika okusoma bisigalawo tugeze obadde taata era osigala oli taata bakusaba ez'enviiri era osigala ozina okuziwa akameezi olina okukawa kakati ebizibu byonna osigala nabyo ate ng'okoze eki olina okusoma kakati ffe kye tutera okugamba nti bw'ojja wano manya nti omuyizi ajja kubyerabira by'omusomesa naye ogezaako nnyo ggwe togenda ku topiki ndala nga tosoose kuddamu gye wasomesezza ggulu kozi ebyo twasomye bwati bwajjukira ekitegeeza tukyakiimu oyina abayizi wasomesezza leero enkya ogenda okujja okusomesa topiki endala oba lesoni eddako naye nga ka review omuntu tasobola kujjukira eggulo kye mwasomye. Era nze mu nkola yange n'abasomesa mbaga togenda ku topiki eddako nga tosoose kubuuza recap of what we did yesterday. Eggulo twasomye eki ani atuwa so that is how we handle twasomye eki gwajjukira ane kiki kyojjukira ogwomanyimu kiwategedde kiki kye wafunyemu kiki kati awo woofuna kwozimbira naye bw'ojja n'ogenda ba obeera ovuze off track oba obalese kakati buli lwojja kati bw'omala okujjayo eri n'obajjayo kati n'ovuga ate n'ogenda mu maaso ate togenda nnyo era n'ogenda at a level ng'osobola okudda enkya woonodda n'ova wano era n'ovuga n'ogenda
buli lwogenda ogenda bw'osika kino kijja n'okireeta wano wali n'ogenda maaso naye bw'ogenda direct abayizi oba obeerabidde oba obalese ate buli lw'obaleka oba ogenze wasi obeerabira. Ekyokubiri abayizi ba adult engeri gye batera bagamba nti ffe tetubakuba mbooko. Embooko ziva mu sente zo z'okuba embooko. Embooko ya adult school waba wano lutya nti bw'otasoma bulungi kitegeeza obadde agenda okusomera emyaka 2 osomera emeka teririteeke anti kwekugwa kweko kwennyini liteeke kwekugwa kati buli lwogwa kitegeeza ogenda kwongeramu omwaka. Kitegeeza embooko yo gw'ogyekuba ffe tugamba nti bw'oba oyagala teri ajja kukuba. Nze tebaga nti batikyaz balinga bakana gundi nga tasoma tebaga nti gwe tobuuza atasoma ali mu kirasi yemu omuwadde gundi kubanga bwona atandika okubuuza omuyizi buli adult bw'omubuuza nga tosoma ganti naye omusajja njagazaaki nze tamanyi bizibu bye nali nvuga emmotoka yange neegwa kati nsomenga emmotoka yange yagwa kakati buli lwotandika omubuuza eri omwongerayo kweyongerayo omusajja bwananda bajja kumbuuza lwaki mbadde sisoma kati nze saagala era mbaga tobabuuza kuba jaye weebale kujja kakati tuli wano tutambulibwe kati ng'ogenda mu maaso naye bw'otandika omubuuza omaze wiiki namba obadde okola ki omusajja alina ebizibu bye omubuuzi obadde okola kyawuliranga olunaddako bw'anaddako n'ayosa siddayo eyo omusajja oli yambuuza ebibuuzo kajojijoji kati nzireyo mugambe ki mbadde sigenda ng'ate abaana balwala kati ate nzange omugamba abaana balwala nedda. So ffe tetubabuuza nti lwaki obadde tojja wabula bw'ojja tukugezaako kwincooperatinga by'obadde toliiwo osobodde otya okubifuna osobodde otya okugenda mu class mu gundi okujjamu eno class gyozzeemu we bali osobodde otya okutuukawo. That is how we handle. Bazibu olw'ensonga nti bw'obaleetako olugezigezi tebajja kusoma ate bw'okola lezefeya n'obeera ize nnyo bakumanyiira bakirabanga ekya bulijjo. Kati you have to handle both sides. Olina okubeera nga obategeera nabo ne bakutegeera. So toleka nnyo lezefeya kubanga bw'oteekawo gundi bw'oteekawo nti nawadde waaka buli omu aleete waaka we bategeera nti ojja kukola ki ojja kibeerako naye abatagala kugoloza babaamu nabo babaamu naye kati bategeera nti omusajja abanja waaka we kati ojja kufuba nnyo akole ki amukole. So bwetto bwe tukola okuba managinga obwangu n'obuzibu obuzibu bwo kasita obaleka oba obalekedde ddala ate bo bwe bava kasita bava mu layini n'omuggyako bw'ati taddayo kugoberera era olina kubeera ng'omusikajje gye woli naye bw'omuleka n'agenda ebirowoozo bigenda wala yinza okuba osomesa nga oli ali wala nnyo ng'ebizibu byamuyitiridde nga naye kati gwe tomuwa gaapu era ogezaako okuleeta ebimukola ki ebimusitula najja. Naye kati Kyakimu temufunangayo incident oba abayizi oli nowesanga mukambwe n'ayagala okugwa omusomesa mu bulago kuba kati ntunuulira watugambye nti walinako wano omuyizi ow'ensanvu okay kale emyaka giba gigenderedde naye kati mulimu bano abakyali abavubukavubuka 35 40 weewatyo kaakati ntunuulira omusomesa alinga tugeze nga nze wa 26 27 ndi mu kusomesa muyizi wa 35 40. Ekisookera ddala kyenjaga okubuulira nti abantu bajja wano babeera baagala engeri gye beereeta nga baagala mu butuufu atya okuzza omusango era actually twafunawo incidence emu bukyanga tukola adult school emyaka kumpi 15 kwabiri twafuna incidence emu yali ya muyizi ku muyizi baafuna obutakkaanya omuyizi oli oba yamujerega ndowooza namugaa gwe oli mukulu ate kati n'oli ne beejerega omukazi n'omusajja ne banyiigangana naye ffe tubakuutira nnyo okubeera abakakkamu ne bajja ewa era oli bwe yamuvuma oli n'amuzaamu ebigambo ne bajja ewange ne mbagaa nti era I handled the issue era yali akozinze ne tumususpendinga era namugaa nti olaba tukususpendinze ku adult ng'oli adult kitegeeza yali wa senior yakuna ne tukusa era tuteeka ali ku kipande ku notes board nti ono tumususpendize
n'awulira bubi nnyo kubanga yali alina okukola ebigezo bya sini eyokuna kati okubeera nga alaba nga bamukoze eki bamususpendize so oluvannyuma ennyo n'akomawo n'atuula senior oyo gwe twalifuje naye tetufunangamu sinaario kubanga bino bye tuwulira simanyi disciplinary committee biki tewali buli wano mulimu buli muntu kubanga ekisookera ddala kyolina okumanya nti abantu abo balina embeera ez'abagoba mu ssomero nze ntera waliwo madamu atera okubabuuza naye gwe wali osoma ki ekyakugjayo asobola okumunnyonnyola friend to friend kati abamu oluusi bavaayo lwa indiscipline yali asoma n'akuba omusomesa omulala yali akola ki n'avuma omulala n'akola ki kakati bw'ajja wano yategeera ekyamulemesa okukola ki okusoma kati bw'ajja wano akyekuuma tayagalanga kuwadde kuddayo kukola ki kuvuma muntu kukola ki kubanga already ayise mu environment abantu bajja wano nga balina ebizibu nga ku mulimu bamuwadde omwaka gumu tukwagaza empapula bwe ziti olina omwaka gumu kakati ofunawo ebiseera ebidda okuyomba n'omuntu kubanga gwe ekizibu era gomanyi buli omwana alina ebizibu buli omu alina ekimuleeta wano buli ajja wano ebizibu tebifaanagana waliwo gwe bagoba ku mulimu waliwo agunoonya waliwo anoonya promotion waliwo so kati buli muntu ajja wano ng'alina ekizibu ekyenjawulo so tafuna budde bukola ki budda ku bantu